abasajja bayitibwa aba Ukraine ku ggwanga eryitibwa erya Russia. Operation Spider's Web, Operation Nyumba ya Nabbubi ekoleddwa aba Ukraine bayisiza bubi nnyo omusajja ayitibwa mu Russia. Aba Russia Vladimir Putin, Sergei Shoigu, Gerasimov, abasajja bano bayita ba Peskov, tugambe abasajja bayitibwa ba Dmitry Medvedev tebabitegeera bagamba what this kisoboka kitya ani abadde mabega wa kino ani abadde mabega wa kino Operation Spider's Web omu Ukraine. Kakati bulijjo batero gamba nti amagezi tegalya other nti amaanyi tegalya singa embazi yeteme ekitoogo okitegeera. Olugero luno lujjira bulungi nnyo ku kibaddewo nti Russia finally w'amaanyi ku pepa w'amaanyi okusinga basajja bayitibwa aba Ukraine, naye ate oluusi kyetaagamuko akere, oluusi kyetaagamuko ku bwongo. Ekibaddewo mukwano gwaffe atuwuliriza bubadde bwongo. Bubadde bwongo. Abasajja bayitibwa aba Ukraine baateeseteese ne bagenda maaso n'okeka nti baapanze bakikoze okumala omwaka mulamba. A daring operation inside Russia ekoleddwa okumala omwaka mulamba nga bapulaninga tebapapye. Babadde batekinga time ne beebuuza ne bapanga nga Russia temanyi omwaka gumu n'ekitundu nga SBU kitongole kyabambega munda mu ggwanga etibwa erya Ukraine nga bapulaninga clandestinely wakati mu kasirisi ng'omusajja tamanyi bwakwata emizinga ne drone bwabakuba kumbe nabo balina kye baleeta mu mbeera ey'amaanyi tegalya. Tukozese ku magezi olwaliro abadde akiri. Operation Spider's Web aba Ukraine bagiyita Operasitija Pavutuyina. Kati n'oluba lu Ukraine bagiyita Operasitija Pavutuyina gye bakoze ku Russia. Ebadde coordinated drone attack ekoleddwa ekitongole ekiyitibwa SBU munda mu ggwanga etibwa erya Russia. Olunaku oluyise ebadde coordinated era tutegedde nti egenze maaso n'oleka nti etagetinze ebisaawe by'ennyonyi. Russia gyatereka ennyonyi ziri ezikuba nuclear long range aviation assets zikubiddwa. Ekitundu ekiyitibwa Belaya bakubiyeyo. Omu-Ukraine akubye mu kitundu kibayita Diagilevo, ekitundu kibayita Avunovo, ekitundu kibayita Severoni, ekitundu kibayita Olenya n'ekitundu kibayita Ukrayinka. Yonna Russia aba-Ukraine balabye kimafia mu bitundu ebyo. Omu-Ukraine bamulabye kimafia. Bw'ojoga ensanafu totula mu ntuule. Akasuka kyali nakyo bulijjo tabeera munafu. Eggwanga eritibwa erya Ukraine ligamba nti basobodde okwonoona military aircraft ez'eggwanga erya Russia zibatayonoonyi waakiri zibadde damaged. Bagambye nti zibadde nga 40 ate nga zeziri zetukubuulira bulijjo wano embi embaaya zi Tu-95. Tutegedde obulumbaganyi buno bugenze maaso n'okuleka nti bukoleddwa munda mu Russia. Kati ekisinga okuba nti kyewunyisa ngenda ku buli operation bagipanze, ekisinga okwewunyisa abasajja tebasinzidde Ukraine. Olukwe baalupanze nga kitandikira munda mu Russia, ewaka mu Russia gye bamulumbidde mu ntabwe gye babadde bapulaningira era gye basinzidde okulabika nti balumba mu ntabwe munda. Oblast 5 oba region 5 za ggwanga etibwa erya Russia zenzikuleddwa akatuuliriza obulumbaganyi. Ebitundu ebisinze okulabika nti bikubwa nga byewala nnyo okuva ku Ukraine kye kitundu ekiyitibwa Belaya eno Oblast eyitibwa Siberia. Waliwo ekisaawe kye bayita Belaya Air Force. Russia gye yakweka ennyonyi ziri ez'omutawaana. Yakimanya nti aba Ukraine bajja zitagetinga kati n'azikweka wala nnyo okuva ku border. In fact okuva e Ukraine ku border okutuuka wano e Belaya Eastern Siberia waliwo kilometers 1403 ze mailo 2,207 far away from Ukraine border. Omu-Ukraine ategeeza n'agamba nti gwe mu Russia gwenze nja kukwesa ku magezi. Kakati kye bakoze bategedde nti ebyuma bya Russia bijja kusobola okubaka kizibu nnyo drone okujja zitolontoke zive Ukraine zigende zikube Russia nga tebannazikwata. Ebiseera ebisinga bazikuba ezimu kale zituuka n'ebiseera ebisinga bazikuba. Kati Ukraine kye yakoze bano Abarussia ebyuma byabwe nga biri mu bbanga biteze bwe biti bitunudde Ukraine byagala okulaba ki ekigenda okujja tukibake tukikubirewo hands down. Kati kumbe abaana bali munda. Era Siberia kilometers 1403 okuva e Ukraine nayo bakubiyeyo ekisaawe kibayita Belaya. Wabaddewo ennyonyi ez'omutawaana. Kakati kankunnyonnyole otegeere
okusinziira ku nsonda ezeesigika operation yabadde etya mpuliriza bulungi kati nkunyonyola operation Spiders Web okusinziira ku kuteekateeka okwabaddewo twategedde nti eno ebadde extremely complex operation bapulaniza okumala omwaka gumu n'ekitundu kubanga ennyonyi z'abarasha zino zibadde zibakuba nnyo ekimu ku bintu by'olina okutya ku Russia z'ennyonyi zino ezironkinga nga ziri wala nnyo tezeetaga kusemberera kati Ukraine zibadde zimulumya omutwe ng'agamba nti waakiri kasitandi zikuba ndifuna wenywera amazzi kaakati omwaka gumu n'ekitundu obusajja obwa Ukraine ne butandika okuba nti bupangapanga mpola mpola supervision yonna ebadde ekolebwa president yennyini Volodymyr Zelensky obadde omulaba agenda Saudi kudduka wano simanya kuteesa kumbe eri balina kye babala kakati ne tutegeera nti omwaka gumu n'ekitundu nga bapulaninga preparation and planning omwaka gumu n'ekitundu okukola operation gye baakoze olunaku oluyise ekyokubiri nkugambye nti kabwejjongera yennyini Volodymyr Zelensky nga yakola supervision nga bamu updatinga buli lunaku nti mukama waffe tutuuse bwe tuti ne bwe tuti kakati baamanya aba Ukraine baamanya nti okwetikka drones oba okuzironkinga nga ziva eno ekyo kya bulijjo Russia zibaka ne bapangapanga nga bagenda kuzingiza munda mu Ukraine era mu Russia kye baakola drones baazikukusa ne zigenda mu ggwanga lya Russia bazi transportinga kitegeeza nti wansi ku ttaka ne bazingiza mu Russia kati ne bagenda bafuna ebibox ebiri wooden ebyembaawo ebibox ebiri wooden nga byambaawo container kati katugambe nti container nga ziri wooden nga zambaawo okitegeera kati container ezembaawo kitegeeza nti ebyuma bya Russia ne bibera nga ebino ebiwunyiriza n'ebitrackinga electronic warfare systems z'aba Russia nga tezisobola kutrackinga bintu biri mu mbaawo bafuna container nga zambaawo kati container ezo ezembaawo ne bazitikka ku bitracks bino bitracks ebitambuza ebyamaguzi byoyinza okuyita lukululana n'ogiraba ng'ekuyitako etisse ebibaawo n'ogamba nti oba etwala nnyanya nakasero oba etwala bbiriŋŋanya bali mu kumujja eri ebusiika baleese nakati okuva eri nalusugga bamutwala mu katale kaleerwe yo Russia nga bwemanyi maama kumbe Russia ng'emanyi nti abaana bali mu kutwala nakati bamujja nalusugga bamutwala kaleerwe kuba yeeraba bibokisi ate bya biti biri wooden kumba obusajja boba boleese embaaya zi drone kati munnange Russia bwabo tebamuyita kulitalaba bafuna bitruck ne bateekako embaawo container eziri wooden ne batambuza kati bo ne bagenda ne bafuna gye bapaakinze kati gye bapaakinze munda kumpi ne airbase kubanga amawulire gategeezezza nti ekitongole ky'aba Russia ekyabambega kye bayita Federal Security Service FSB ate bano bwe bateekawo woofiisi bagambye nti woofiisi baziteeka kumpi ne Federal Security Service eya Russia we bateekawo woofiisi kati ne baleeta drone ne ziyingira nkubulidde engeri gye zayingira mu Russia bwe zityo nga Russia tetegedde truck oba lukululana n'etambuza zi container nga ziri wooden munda nga mulimu drones kati nga n'abaana bagenda ozibwatula nabo gye bali ne bafuna woofiisi kumpi ne woofiisi z'ekitongole ekyaba Russia ekyabambega okusinza ku Zelensky abadde yeesoma nga yeewaana agambye nti twateekateekawo kumpi n'awali woofiisi zaabwe tetubadde wala nnyo ne bapulaninga naye ekirala tutegedde nti America agambye nti sikibaddeemu Russia sikibaddeemu era sikibaddeemu kakati bagambye nti batagetinga nga bamaze obituusa ne batagetinga eya bases kitundu ekiyitibwa Belaya ekitundu kibayita Diaghilevo ekitundu kibayita Ivanovo Severini ekitundu kibayita Olenya ne Ukraine SBU egamba kitongole kyabambega ekya Ukraine ekya Russia bakiyita FSB kati SBU eyaba Ukraine egamba nti batagetinze ennyonyi 40 ezikuba ewala long range aircraft ez'aba Russia ate nga ziri nuclear capable zisobola n'okuba nuclear TU-16 TU-95 TU-22 strategic bombers waliwo n'enda gye bayita AWACS eyo twagamba nti omurasha agiteeka mu bbanga negayidinga endala bagiyita F-50 airborne early warning and control aircraft AWACS kati eyo kigamba okuba nti Russia bwagiteeka mu bbanga
ewazina amawulire nti kakati mukube wano ne wano kakati nti naye bagitagetinze bagikubye. Zelensky bwati ategeezezza nti ye olenya bagenze maaso n'okuleka nti bakubyeyo waliwo beesi esangibwa mu Maserengeta ag'ekitundu kye bayita Mumansiki. Drone egenze maaso n'okuleka nti ekubyeyo. Amulega ategeezza nti wano wabadde explosions ebitulika emirundi nga 10 biwuliddwa. Ebberaya bagambye nti bakubyeyo. Abatuuze bategeeza ne governor nti kituufu wabadde okulumba okukoleddwa side wano ekitundu ekiyitibwa Diaghilevo nayo bagenze maaso n'okuleka nti bakubyeyo. Airfield erinaanye ekitundu kye bayita Ryazan Ukraine yeevuddemu n'egenda ekubawo era ng'egamba nti wano wabadde ennyonyi zibayita Tu-95M zikubiddwa wabadde Tu-22M3 bombers nazo bagamba nti bazikubye. Kakati wano bayita Ivanovo akigamba okuba nti wabaddewo gye bayita A50 erijengambye nti gye bayita ale warning oba awakisi mu bufunze A50 batugambye nti naye labika nga ekubiddwa ekintu kye bayita Ukrainka. Waliwo eyabese erinaanye ekitundu kye bayita Sereshchevo ne Amur Oblast batutegeeza nti awo nawo bagenze maaso n'okubaako bye bookyezza okusinziira ku ebyo bye tugenda maaso n'okulabika nti tulengera. Aba Institute for the Study of War abalondoola entalo nga bwe zigenda maaso n'okulabika nti zitambula bategeeza ne bagamba nti kituufu waliwo ennyonyi z'eggwanga erya Russia ezikubiddwa ne zoonoonebwa kyokka bagambye nti basobola kakasa oba nga zibadde 40 kyokka nti ekisinga okuba ekyobulabe nti ennyonyi zino ezimu ezikubiddwa zibadde modulu zamaani nkadde kati nga kizibu nnyo Russia okufulumya oboolyawo endala nga bagenda dda maaso n'okuleka nti ezo bazivaako nga babadde bakyazirina naye nga tebakyazaggwayo mu production nga kitegeeza nti bw'oba ogikubye n'ogisaanyaawo kitegeeza nti Russia abeera afiiriddwa. Wabula bagambye nti tebakakasa obanga ziri 40 obanga ddala zisaanyiziddwawo nga zisobola kuddamu okukolebwa kubanga kituufu basobola ozikuba ne baddamu ne bazizzaawo ne ziddamu ne zikola. Kaakati ekitannabakakasibwa bazikubye ne zisaanawo oba zifunye bufunyi damage. Ministry ey'ensonga za defense munda mu ggwanga erya Russia bweteekakasizza n'egamba nti operation eno ebaddewo era ebadde terrorist attack. Bagenda maaso n'okuba nti bawera bagamba nti mulinde ekigenda okulabika nti kiddako. Regions 5 zezikoleddwako obulumbaganyi kyokka bategeezezza nti newankubadde zibadde 5 mu regions 3 baba Russia bagamba nti mu regions 3 tusobodde okuba nti twerwanyeeko tewaliwo nnyo buzibu bugenze maaso nakulabika nti oboolyawo baddewo mu regions 3 bagambye nti basobodde okuba nti air defense system ziripeerinze drones zino okusinziira nga bwe bitambula. Ne bagamba nti ate era mu regions endala 2 wabaddewo ataaka newankubadde nga tewabaddewo nnyo damage kyenkaniddeawo kubanga bulijjo tewali ggwanga lisobola kukkiriza nga balikozeeko obulumbaganyi oboolyawo. Kakati embeera bwetyo bwetambula mu bufunze ebadde eyitibwa Operation Spider's Web. Abaana aba Ukraine bakozesezza amagezi ku mulundi guno omurashi ne bamuyita kulitalaba kye bamukoze nkoko baana nga bwowulidde bakyekaza. Ukraine kakati ezeeye wakabalinze ekigenda okulabika nti kiddako. Abamerika bategeezezza ne bagamba nti ebibaddewo tebabimanyiiko era Ukraine kyabategeezezzaako nga bagenda okukola operation eno. Bagambye nti ebadde yaabwe tetunnaba kubimanyaako tujja babuuza maybe naye nga tetunnaba kubimanyaako. Akaseera k'okuteesa nga kalabika nga akabadde kasembedde kakati ate wayinza okuba nga wabaddewo escalation endala tetumanyi omurashi agenda kuwanukula atya kubanga naye alina obusobozi okwokya Ukraine nga bw'aba ayagadde. Tetumanyi reaction egenda kubeera etya ku mulundi guno ebintu nga ebitambula naye nga mbagambye nti Operation Spider's Web bwetyo bwetambudde. Kabwejjongera yennyini Vladimir Putin tannaba kuwulirwa tannaba kwogera naye tutegedde nti ezikuba nuclear eziwerako Ukraine ezisooberedde eronkinze drones within Russia tebavudde wala babadde within. N'olwekyo mu kubeera within Russia's territory kitegeeza nti babadde basobola okuevadinga air defense systems z'aba Russia ne ziba nga tezirabye abasajja aba Ukraine ne bagenda babwatula aba Russia. С днем Великой Победы! Ура! Wabale tuwuliriza n'okutugoberera mukwano gwaffe akyataddeko ekulera omuntu wa bulijjo yenza omukugulu kunohu bannaffe aba Field House Hijja and Travel Services bagamba nti bali walina kasiro okulira na Steel and Tube bategeeza abalamazi bonna nti okuwandiika banaakola hijja ne wumula kugenda mu maaso abaagala wumula ya August wamu ne December mugende
ate ku sentence samu wandise babalambuza ebifo byonna ebyenkizo babasuza mu bifo ebiri comfortable era nga bagamba nti bumaliza emikolo egya hijja babalambuza ebifo ebyenjawulo wekwate Firdaus Hijja and Travel Services wali nakasiro okulira na Silwan Tube balina obukugu mu kulabirira abakadde bateesobola na buli muntu yenna bwe banaabeera nga bakututte ku mikolo egya hijja ne umura bagamba nti beboka bagenda okuwuliza nti ddala okoze umura aba Firdaus Haji and Umura Services esimu yabwe noti musamuloti 3 88923 bakubireko bakutwale ku lugendo otukuvu lwe Makka ne Madina ku noti musamuloti 3 889 23 bannafa bonatera ngo bafuna bulungi bannafa ba Iron Lady Scaling Program wali ekyanja bagamba nti ennaku ziweddeyo okwosa enkya ennaku z'omwezi nga 4 bakuteekedde scaling program bagenda kukusomesa oyiga okukola products omuli lotions creams ne jelly ate nga bw'omala products zonna z'obadde okozesa okusomerako ogenda